Al-Hidayah Ramadan Series ngazi kutuusibwako. Bwofune niya okola hijja ne umula looza ku kimu Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 Mwali Mayambala Dr. Chikambi Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibaana bamwe. لك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام. أبرون جباغو لما نابا طلبا أبالي كروتين بيغوا غغدي لباكو السلام أطلباكو الهداية ميديا أتقوبي إراكو social media platforms زنجاولو. بارك الله فيكم ويباليكو بانغو طلبا نا يوتيوب ما شاء الله تعالى تماني كوي مولي نيو إلى مطلبا. جزاكم الله خير نسبة الله وتويرو برونج الله بسيمي منا فتح الله لكم. Ikuana balungi obusungu bubi obusungu omusajja yajiri mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba ya Rasulullah awsini fa awsahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam namunamira naga la taghdab tugezanga n'osungu wala right oya mulamu ina oba waliwo ba era munyiziza oba unamu ekitende ekyobusungu oba yalinga gwe nange nina binamugamba sallallahu alaihi wasallam la taghdab tusungu walanga namugamba lya ekirala kale wani namidde kuswala wani namidde ku kino wani namidde namugamba anti la taghdab tusungu walanga namuddamu faraddada miraran wa mirara wana usikum ayyuha al-fudala nange mbalamira era nchiddamu antegedde nchiddingana temusungu walanga ekira usungu wala niseka tuli muntu siri muntu seka nange ndi muntu seka toyina wagenda kumatiza tusungu walanga kitonde Allah yakikola right ekitibwa obusungu ekyokubiri nalibanga akikwasa gamu kumanda ga shaitan igene kwata nejja neyo chekifuba kyo ne kuchankana njovola tusankana bwangu nnyo notana uva mu mbeera nga ndi muntu chankana naye get the means how to handle yourself. Nkola ntya wemanja yala okuona obusungu, nkola ntya singamba nsungu wadde, nkola ntya mu mbeera y'obusungu nga bansunguwaza nga bannakuwaza nga banyezizza nga ate nsobola okukola ki kuzaayo omuliro. Waliwo omusajja naam omuntu singa asunguwala yes omuntu singa asunguwala oli singa akola ki asunguwala yandigwanidde nayogera ekigambo a'udhu billahi minash shaitani rajim أن يتعوذ من الشيطان الرجيم kubanga waliwo ekyafayo ekinene kumbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kyekyaliwo. Waliwo abasajja baali babiri abali mu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba wano bali mu nsonga za dini, bali mu kwesomesa, bali abasomesa dini kati bano bali mu nsonda nibagira ebigambo nebitandika otone ebigambo newanvuwa ebyaddirira kwagala kweyuzayuza kwega malaka bali masjid nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala beyuzayuza Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam bano yali atudde nabo n'abasomesa n'agamba nti
inni la a'lam kalmatan nzenno omulaba wano manyi ekigambo law qalaha singa omu bakyogedde la dhahaba anhu ma yajidu ebibasumbwa kyandivuddewo okuyomba kwandivuddewo basahaba bano abalinaga nti kigambo ki ya rasulallah tawla ilifuusa oluzibu law qala singa agambye omu kwabo a'udhu billahi minash shaitani rrajim ekyo kyokka a'udhu billahi minash shaitani rrajim a'udhu billahi minash shaitani rrajim nakyogera la dhahaba anhu ma yajidu kyani muvuddeko ekibadde kimusumbuwa kiba kimukutte shaitani badde mukutte omukuboka seyawuli ekigambo ekyo n'agenda mu Kasonda wali n'agamba nabbi agambe sallallahu alaihi wasallama timwogere ekigambo kino yakwatako omu naga yogere ekigambo kino ono abadde anyize nnyo ng'agenda kukwata kabazi kukuba oli n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim kyokka ne kikkakkanya face ebadde nga kad marra wajha ebadde nga yabadde ekyuse n'okukyuka ebadde nga mitaafu gizze abadde nga afunyizza agala kuyuza agala kumuyuzayuza kumusya muddooko oli tayimu neetuuka agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim nakkakkana olukakkana nakkakkana olukakkana okukakkana nga olutalo olubaddewo oluvuddewo al-isti'adhat min ash-shaytani al-isti'adhat billahi min ash-shaytani rrajim okugamba nti a'udhu billahi min ash-shaytani rrajim kikulu nnyo tegedde mutandike ng'okugera ekigambo ekyo mu mbeera yonna ta'awwadhu min ash-shaytani rrajim buli bbanga lyoba ng'obadde onyizi wabanga وبس شو أن يتحول عن الحال التي كان عليها فإن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع شو سمون بيرا جو بديكو وانكو بدو يمريد تولا وبدي او تودي then اضطجع galamina muko galamina muko right no galamina muko bulungi no seje nikutaka no sombiriko kutaka obanga agenda okwebaka it's okay okwebakamu oba okuwumulamu okwo kikulu abadde atudde nga nze wetudde kati galamira okyusiza mu position okyusiza mu ki ekyo nabbi yabyogera sallallahu alaihi wasallam omuntu singa abadde ayimiridde atuule singa abadde atudde galamira kigenda kujjawo obusungu biidhnihi jalla waala tutegedde nti obusungu bubi kati omuntu awonya atya right obusungu bubi omuntu abaddewo atya atalina busungu wabanga amaze okukola ebyo kale alwudu okufuna wuzu fa inna alghadab min ash-shaytan obusungu buva mu sitaani والشيطان ليش يتبع الشيطان من النار يتوندي بموليرو وإنما تطفئ النار بالماء وموليو غوز كزيبا نمز نوليشو kwata bkwasi makadona ka uzu ngina bugenzi kutapu wadde osungu wadde mwami oba mukyala omukyala wagwo wadde okisungu wadde byonna mukyankalanye tuwetegeera byonna zongo you say we nawe n'owulira ng'oyagala swandi bukujjudde mbeera yonna etabuse genda ofune uzu as simple as that tokkiriza busungu tokkiriza busungu kwambala shetani kwambala funa uzu shetani yatondebwa muki kalina eryanda lyayo lizikizibwa n'amazzi ga uzu amazzi ga uzu gali mubaraka Mungu yasinga okumanya nam eddagala eddala
omuntu okubanga العفو والصبر العفو والصبر شنو قاعد نشتكي yes العفو والصبر okusonyiwa n'okwesonyiwa kikulu okusonyiwa n'okwesonyiwa kikulu nnyo nsaba Allah akikuwe fena Allah akituwe العفو okusonyiwa n'okwesonyiwa والصبر تجد الصبر على الأذى oguminkiriza ebikunyiiza ebikucyankalanya ebikujja mu mbeera n'oguminkiriza n'okusonyiwa n'okwesonyiwa yagamba Allah subhanahu wa ta'ala omuntu olina okujjukira nti anna fi alayka an tatadhakkara olina okujjukira nti anna fi al-'afw mukusonyiwa wa kadhim al-ghayth n'okufuga obusungu kufuga n'okufuga obusungu mulimu empeera nnyingi n'obugumiikiriza egamba Allah mu surati Al Imran aya 134 walkadhimina al-ghayth ayogera ku bantu abakuuma obusungu wal'afina 'anil nas n'abasonyiwa nga balungi nnyo mu kusonyiwa wallahu yuhibbul muhsinin Allah ayagala nnyo abantu abali mu nsinga balongoosa walkadhimina al-ghayth wal'afina 'anil nas ibulwabo nabi yagamba sallallahu alayhi wasallam laysa ash-shadidu bis-sur'a nabembeera ng'ekucyankalanya ne sibuli ayitibwa omuwanguzi nti yalina okuddamu yalina okuvuma yalina okufightinga back no way toyitibwa w'amaanyi toyitibwa munene toyitibwa nti owangudde toyitibwa muwanguzi you can be called a champion you can be called a winner you can't be because nti gwasinza okuba because if someone insults you, if someone abuses you, if someone undermines you, then you also undermine, you also fight back, you also retaliate, you also revenge. No way. No. Things don't work like that. Islamically. No. We must always believe that people are going to undermine us, insult, abuse, and whatever. We must put it in mind, at the back of our minds, that people are going to do A, B, C, D. But how can we counteract that? How can we react? What is our response? The response must be positive. All right? Why you know what response? People don't, they don't even expect you to respond in that manner, in that way. Right? Mumereyo tiba kusubira kukola wotyo okwesonyiwa n'okusonyiwa n'ofuga obusungu tomeggana bumegganya Nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam man kadhama ghayzan buli yenna afuga obusungu huwa qadirun ngabadde asobola ala an yunafidha okuzza oyafuga obusungu ngabadde asobola okuzzaayo oyafuga omumwa gwe n'olulimi lwe oyafuga ekifuba kye afuga emikono gye oyo yayitibwa ow'amaanyi oyo asobola okufuga olulimi asobola okufuga omumwa asobola okufuga lips asobola okufuga ngamba mu aba tiktokers asobola okufuga emikono gye ngamba mwami ayuzayuza omukyalo omwami acyankana buli kaseera oba omukyalo okubagira daawo n'ogaana kanwane inabe mmanyi uli anyiganga najja amasuuti naye salasala gonna nagira ebintu amunyiziza naye asalasa ebintu ate nkera yagenda okuba nga abyetaaga
nze nina obusungu ya newani yako nanga nze seka nina obusungu nze nina obusungu bungi and what day of money eat out nze nsiru wala winiga and what day of mawachu nsiru wala wenjiga seka wani wado yegera wotyo Mungu akusase ya Rabbi. So man kadhama ghaizan inafugo mutima gwe nafugo obusungu nafugo omwoyo gwe nefuga mukasera akazibu mukasera akaliko obujiji mukasera akaliko obuswandi man kadhama ghaizan huwa qadirun ala an yunaffidha ngabadda solo he can fight abadda solo kuba abadda solo kasuka jinja abadda solo cause such enemies da'ahu Allah يوم القيامة الله جندا ميتا كنا كلين كميرو على رؤوس الخلائق ngali waggulu webitonde byonna abantu abamu bageno singa abantu kubera mu level zenjawulo au atwalu nas a'naqa bageno singa abantu kubera waggulu ensingwa za waggulu nga bali waggulu nga banasikati bali wansi oba abana abeera madala ga waggulu tegeti nga Allah batadde madala ga waggulu omune bannabbi omune ekyonga ate tuluhum wanvu wawe bonna bulabika eri buli omu yenna abantu bonna abasikadde nga bali wansi kiringa nalaba omugole nga ali waggulu nalengera mulimu abantu bazze ku pulpit nga abasikadde batudde wansi ono ali waggulu abantu bonna nga bamulaba ebitonde byonna nga bimulaba nga ye ali waggulu ekitiibwa ekyo Allah kyanabakuwa abantu babuuze oyo yali kiki yakola ekyamaanyi ngezo zijayina nga buli omu yenna yaraahu buli omu yenna amulaba ate Allah amala muyite da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah agenda muyita ala ru'usi al-khalaiq nga abantu bonna we bali batudde we bati abeere waggulu waabwe bonna at the top of their heads. Amugambe ekigambo yingira mu mulyango gw'ejjana goyagadde okuyingiramu aga kuyita mu mulyango ki goyagala gwonna message eddoboozi liva wa Mungu ani kwagamba oyo kiki yakola ekyamaanyi busungu Allah kwejjana ku support emu kubiyingiza abantu ejjana kukuuma busungu kukuuma kifuba kyabwe kukuuma nnimi zaabwe mikono gyabwe bako ne control nga they can do anything weird but they fail to do alright olw'ensonga ezenjawulo saba Allah tubitegere bigambe Allahumma amin nakyo okukuuma obusungu kikulu nnyo toviiramu awo Allah agenda kuwejjana shortcut yajjana kuuma obusungu toyomba toguma ekyo kimu okubiri wala afina ani nas abasonyiwa abantu Allah ayagala nnyo abasonyiwa abalongoosa abaguma obusungu abagala enkolagana ennungi ebyo Allah abyagala yagamba mu suratu shura esura yakuteesaganya songa zirina kubanga ziri wamu tebanyiiga yagamba Allah aya ya 40 faman afa yenna Allah gwageredde n'asonyiwa wa aslah n'alongoosa fa ajruhu ala Allah tasuubira mbeera kuva wa muntu embeera eri mu mikono gy'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala embeera Allah gy'amanyi ng'ey'omusiibi kati embeera endala gy'olina okwogerako embeera y'omuntu asonyiwa faman afa wa aslah yenna asonyiwa oluvannyuma lw'okusonyiwa ate n'asalawo okukola bulungi embeera eri mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sahaba omu bitegedde ndowooza Allah bazaase sahaba omu yali kizibu bwa Abubakari radiyallahu anhu bamala okuwulira ensonga zaffe ziri ku Aisha
Namala okuwulira ensonga eziri ku Aisha maama waffe muwala we afumba ewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namala ozuulira Aisha akoze kino bamuwayiriza n'ebinene bingi. Waliwo yayongeranga mu supu naga nti twakula naye amaaso gamuli mu ngalo. Twamulabirawo Aisha ali kino bibogedde byabikoze. Mpaka yenaawulira naga nti nayogedde noono wange ng'ate namuwa omulimu. Akati wamala okuwulira ebigambo ebyo Abubakari nalinda nasaba nnyo edduwa Allah aleete yejereza Aisha. Allah nasetteeka mu Qur'an Suratu Nur. Aisha talina nsonga kati Abubakari kyali alinda ekyo kyokka naga jangu gwe ngugobye okuva n'olwaliro toddamu okudda wano naye badde nkuwa byonna bikugjeeko. Bibanekwa byonna bikugjeeko. Akati wamala omujjako byonna byabadde amuwa byonna Allah nassa teeka eddala mu Suratu Nur yemu same sura nga ate enenya Abubakari nga kale singa yakutte okusonyiwa naye gwe toyagala Allah kusonyiwa, gwe toyagala Allah okubeera mulungi gy'oli, nga nawe oyagala Allah okubeera nga akuwa akusonyiwa akola ki noono neebeera nga mwesa bulungi. Yamala omukkako n'akaaba n'amukomyawo ku mulimu n'abaana n'amuzimbira ennyumba n'amuwasiza omukazi n'amuwa bizinesi n'amuwa buli kimu kyonna n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe kyabadde akoze. Ffe tulangira oli oba olina kyomuwa nakale gwe nze mbadde nkulabira naye nkuwola naye nkola ki ojjukira wano wali mu ddwaliro mwana gwe nenkulongoosa naye gwe kyana gwe kikazi gwe tosiima oli kino byonna n'obyogera busungu. Obusungu bungi anaawona obusungu ajja okubanga yeesimba. Saba Allah atuwa ebigambo ebyo tubitegere mu ntegeera esinga okubanga nnungi. Nolwekyo famadi afa yenna Allah gwawadde n'asonyiwa wa aslah n'akola bulungi ate n'alongoosa n'ayongera okuba omulungi ennyo fajiruhu ala Allah. Allah agenda omumuwamu empeera. Teri kitonde kirala kisobola kukusasula khayira Allah tali Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah atuwe ekitendo ekyokusonyiwa n'okwesonyiwa elaafu. Tegedde okusonyiwa n'okwesonyiwa n'okufuga obusungu obwo, fuga ekifuba n'okugaziya ekifuba kino n'okigaziya. Buleme kwetuuma wamu, zo kwetuuma wamu awo ne weetuuma n'obulaba nga weetuumye nogamba nti akati ono gwegenda okusamba tteka emu agwe eri mu mmotoka akati yekaninkeera ki kakkana bitugambye bikole. Jamu obusungu ogenda kufiira bwereere kyafuna tamikiza bwereere naawe okimanyi obunafu mulana musajja. Saba Allah tubitegera. Ogasi ekifuba nakulumu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yali atudde ne baswahaba sajja najja nayimuka mu nzikiti namugamba yabula Khattab tugamba mu kigwe mutabani wa Khattabi gwe yabula Khattabi biki byotugamba gwe buna Khattabi gwe mutabani wa Khattabi nabbi yaliwo nga atuwa zaka Abubakar inajja n'atuwa zaka gwe tujjeeko zaka ffe twafunanga zaka yaffe tula mu muzikiti yaliwo kuba tula mu muzikiti bafuna zaka
Umar nasiriga yabuna Khattabi gwe mutabani wa Katabi gwe oli mubi nnyo wakafa olumbe nakolima nokolima nyumba lushari aliko nti bubaka tebuchakka luli mbadde mutulawo nga nabyagala abatwala abadisibedde nga message nekati zishaje etaga teri wakabuka bina byagwayo tayi mugende mukole kati busira mwagala nnyo abakola season yakola mugende mukole mugende mulime mugende mukole kino sagala bebaka mu muzikiti najjangayo nembo n'abajjako ne zaka abadde balinda zaka y'obwerere tegedde mun mumbe jo mulungi hajo bitegedde saba Allah ko bitegera kwanu kwangu mulungi muri uli yanga jutte naye wali yamuli ogombi nambulira ofugo busungu nokugera kigambo kya billahi minash shaitani rajim no gaziye kifuba ki malo nakigaziya na uli yanga inalikiriya tiyayomba tiyamuddiza nere asoloka kumuyuza bal obula yakireka ebyadira byali birungi saba Allah tuwe bigambo tubitegere bulungi solo fugo busungu solo kubanga tukosa bannaffe solo kubanga buli omu tagenda kosa kitonde na muntu mulala obusungu bubi bukutula bwawula enganda bwawula adde bakolagana busungu bubi mchana n'omwami basobola okwawukana leta divorce ninga songa tunonyo okwewuliza mbwewuliza simple as that gaziya buleme kutuuma wano gaziya ekifuba era kiriya ja kubeera maidadi sana nsaba Allah kuwe era akulungamye wambitegedde bigambo byaffe olwaleero buli kisi anaafuna ejjana alina okubanga yeewaza obusungu kubanga bukulemesa ejjana ayibadde bikutwala mu jjana ogunolanga ate ebiddiira okuza kano katono nnyo okutwala mu muliro saba Allah akkirize atusaasa taasa obusungu nazeeko obusungu Allahumma amin obibu ku bintu bitukola ne bitwala obusungu okuone bujjayo obusungu rakataini kusaalira kameka tugambye wuzu manofuna wuzu then neraka meka nokusaalira kabiri salatu rakataini esole gono jira bangere mu byonna kubanga esole erimu funa wuzu saalira kabiri esole erimu okuyimirira erimu okutama erimu okutuula byonna paka tahiyatu wono maliro okumalira kabiri ngabadde asunguwadde wenna otowolokose ate omuntu singa mba mukiwedde atowolokose ate okikomyawo nze ebyange bikyagenda mu maaso olwange teruggwa mbuulira kakkana Allah akuwa obulungi era akusinga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obwanguzi tugenda okuva mu mwezi guno gwa Ramadan ng'ebimu ku bitonde bitalina kiyitibwa busungu ng'ekimu ku mize emiki eba ku buntu traits ezimbi ezitalina kuba muntu obusungu nga Allah abutugyemu ng'atunaziza lwaki why don't you choose to become antagati beera kigalo londawo ensonga obutasongoala lwakyo tosunguwalanga busungu bubi janda shetani gyekwata nekasuka mu kifuba ky'omwana Adamu atandika okujja obuswandi face nekyuka nemyuka nemisuwa ntandika okubanga gyonna suwa gyonna jerezi agala kuyuzayuza buli omu nenga badde asobola okwesimibwa kasembayo kwegumiikiriza bane tugumiikirize abantu abatusomye bangi nitugumiikirize gumiikiriza omwami gumiikiriza omukyala gumiikiriza emikwano gitukosa gumiikiriza baneiba batukosa gumiikiriza n'abaana tugumiikirize bibakola abaana temubakolimira temubakasinga temubakola ki n'abantu ababulijjo don't curse these people
don't curse them. Alright? Ensonga ya beyi ab'emikwano abalungi. Saba Allah tuwe bitegere ebigambo ebyo. Okusonyiwa, okwesonyiwa, okugumiikiriza. Oli yagamba omugumiikiriza atuuka ku lyengedde. Ate asirise teyejjusa. Ino point nti webakuvuma sirika. Webakuvuma sirika. Assamt aw as-sukut 'inda al-ghadab. Kaseera k'obusungu n'osirika. Neseka nino byogera nze njja kubyogera yakogera nze njagala mbyogere mpulire nga mpulira wano nga obyogera mu mbeera ki tegeti katubyogereko obyogerako mu mbeera ki gobigamba ali mu mudu ki onomugamba n'omukwata woti agenda kuddamu atya. Learn to read people, learn to handle people, learn some people's characters. Abantu basome embeera zaabwe, tubasome kiki bali, abantu basome ki ebyenjawulo mashallah taala. Tujja kusiŋŋaana nga ffe tufunye obuwanguzi. Tolaba ekyafaayo kino qissa eno Abubakar radiyallahu anhu ata rajulun omusajja yajja nayimirira ku mulyango gwa masjid enabbi atudde awo nabo bali badde basoma ddiini fasabba Abubakar n'amuvuma. Bakari oli kino kasajja gwe oli kino n'avuma Abubakar oluvuma. Bakari n'asirika nabbi n'aseka. Omusajja n'addemu n'avuma Abubakar oluvuma. Fulula biswa. Bakari n'asirika nabbi n'aseka. Ku luno yaddamu n'amuvuma oluvuma kafungula nkete. Oluvuma kafungula nkete. Bakari n'agamba nabbi asekerera. Ate nze mbadde nsirise. Kaneerwaneko naye musajja gw'olimba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akyusa face n'ava mu kifo kyabaddemu n'agenda ebweru. Bakari yagenera nabbi akyusa face munakuwavu anakuwadde n'abuuza ati nabbi obwedda banvuma tegede sallallahu alaihi wasallam obwedda banvuma ng'ate ayaseka busesi. Bwe ntandise okwerwanako aye n'akyusa face n'avaawo. Bwe yajja ebweru n'amubuuza ya Rasulallah, musajja anvumye, musajja mukulu muzeeyi naye anvumye nonsekerera neddamu n'anvuma nonsekerera ninga akaneerwaneko. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti dhaaka shaytaani yabadde shaytaani ezzini nga buli kaseera ekwatibwa ensaalwa olw'ekyo ky'oli naye ezze kulisooka n'ezzinga naga nti Abubakar ono kati wabadde akuvumya ogusoose Allah n'asindika malayika nezimuddamu zigaa nti oyo gw'ovuma yasooka osiramuka mu basajja, oyo gw'ovuma ya Abubakar Siddiq, oyo gw'ovuma yakola kyonna kino, oyo gw'ovuma ABCD. Ebibadde binsesa byebyo nga malayika zikwogerako ebirungi wadde oli akuvumye. N'oddamu n'akuvuma era n'osirika. Malayika nezitandika okulwanira olutalo. Oyo gw'ovuma yagula babiraali yesiramula abantu bangi. Oyo gw'ovuma sente zino n'azaddemu. Oyo gw'ovuma kati ebibadde binsesa nga Allah musiimu asindise eggye lya malayika bakulwanira olutalo balulwana naye gwe toliiwo nga gw'osirise tozzeemu tozizza naye Allah ng'ataddewo eggye ansala laka junud wa ansala junud lam tarawha soaliraba naye wotandise okwerwanako ebakuvumya okusembayo mwaka weddeeko werwaniko shaytaani neraba nga ekozesa etwala ekuwambye malayika ne zivaawo nga nti ono nno malayika ayagala okwerwanirako nange sisobola kubeera mu kifo malayika we ziwambye. Nange sobola kubeera mu kifo shaytaani weewambye malayika we zivudde. Alright? Sobola kubeera mu kifo shaytaani weewambye malayika we zivudde. Nange kye kinzifulumiza nennakuwala ne ng'abo Bakari kale singa abadde amanyi, singa abadde alaba amanyi biki ebadde wano nabbi yali asobola obbiraba naye ono teyasobola biraba. Nange saba Allah atuwabitegeera ebigambo kitegeeza ki nti omuntu singa asirika Allah asindika malayika ne zimulwanira olutalo
yenna ma yakun al-amr gwe sirika ngenda kwera muwanguzi sirika tozaayo tolwana tovuba tokola ki togamba nti buli kimu sibuli akwata akinga kimuddire sibuli akuvuma nti muvume sibuli akola kyonna ekikosa nawe bukose la Islam suwe buti busomesa bugamba embeera ey'obukakkamu simple that kakkana just look on nuni embeera neseeka sina kwerwanako neseeka sambugamba Allah ajja kusejje nigenda kulwanira abantu ise mu bunyogoga abantu bogedde ku bannaabwe ebigambo abantu bavumye abantu balwanye abantu balemeseza bannaabwe abantu babadde eno nga bannaabwe babajja mu company we batyo bakola obunanfuusi. These people have silenced themselves, but along the way bonna abakola biri ebyokulwanyisa bano bonna babikoze bajja mu company kubakakkanya kola batya kubaswaza bawaneko report nene wezit bonna Allah oluvannyuma lw'akaseera Mungu abolesezza ensi nebategeera Mungu abolesezza najja y'amazima wakul jaa alhaq wa zahaqa albatil omenyerwawa nga gwe twabikoze bakuvunaana lwaki onyiiga nga tebakwogerako si kyoli lwaki amazima genda kuvaayo wakul jaa alhaq amazima kul jaa alhaq amazima genda kujja wa zahaqa albatil obulimba bwonna bugenda kusaanawo. Tusigadde mu office ya Tawakkal Travels ku 0701 94 1001 075 286 86 86. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.